omuntu ekirungi bwe kiri era Mukama bwe kiri era Mukama akusalira ki wabula okukola ebyensonga ekyo kimu okukola ebyensonga era okwagala ekisa era okutambula n'obuwombeefu ne Katonda wo. Mukama yebazibwe. Olidde ebintu Katonda byakwagaza. Have you heard what God inquires from you? Ng'omuntu anaakula. If you are to grow up, ng'okula mu Kristo. To grow up in Christ. Bikulako mu Efeso 4:13. Open in Ephesians 4:13. Agamba bw'ati okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omukulu, okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Mukama yebazibwe. Okutuuka okubeera omuntu omukulu mu Kristo. Mukama yebazibwe. Tulemenga okubeera nate abaana abato nga tuyugana nga tutwalibwanga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu mu nkwe olw'okugoberera okuteesa kw'omulimba, naye bwe twogeranga amazima mu kwagala tulyoke tukule okutuuka mu ye mu byonna, gwe mutwe Kristo, mwoyo omubiri gwonna bwe gugattibwa obulungi ne gunywezebwa awamu buli nnyingo ng'ereeta ebyayo ng'okukola mu kigera okwa buli kitundu bwe kuli, omubiri gweyongera okukola olw'okwezimba mu kwagala. Mukama yebazibwe. Bino byonna bitunuulirwa oba birabibwa omuntu nga bw'akula n'afuuka omukulu. Si kirungi okuddayo kubeera omuto. Naye wano nga kiri mwoyo naye mubiri yakyogerako nti buli kitundu kyonna olwa Kristo kirina okuba nga kigattibwa nga kikola ku lwa Kristo okubeera nga kituukiriza obulungi bwe. Mukama yebazibwe. Ng'onookula mu Kristo kikugwanidde okubeera nga wenna ebitundu bye by'omubiri byonna nga biweereza Kristo. Tewaliwo ngeri yonna gy'osobola kubeera nga okula mu Kristo nga tosobodde kubeera ng'otuukiriza. Omuntu omu nali njogera naye omuweereza n'aŋŋamba oteekeddwa otuuka mu kiseera nga ne oba otudde ku mmeeza yakulya si buli ekikuteereddwa mu maaso ky'olina okukirya, si lwakuba kibi, si lwakuba tekiwooma, naye ng'okuze n'omanya nti kati wano seetaaga na kulya newankubadde kyetaagisa okulya. Mukama yebazibwe. Ntera okubuulira enjiri naye waliwo abantu abatusoomooza. Omuntu n'agamba Pastor jangu ombuulira enjiri. Abantu ng'abo ntera obutabafaako era bwe mba mufuddeko nteramu wa simayiro mugamba lokoka nekimala kubanga bakola mu ngeri y'okugireegerera. Naye last Sunday bwe nali mu kubuulira enjiri eyo nalina abantu bengeeza okulambulako bendudde okulaba. Omuwala ng'atamidde naye nga nze simumanyi. Bwe yandaba nga gendewa balo n'aŋŋamba yagamba bali wuyo omusumba akyatusabireko n'ayogera ebigambo era ng'omanyi omutamiivu. Bagambye abantu abo ntera obutabafaako nnyo. Naye ne mpulira okulumirizibwa mu nze. Omuntu oyo mufeeko. Obudde bwali bugenze nga mpapa komawo waka. Bwe natuuka waali ng'ayagala ekintu kimu kumusabira. Naye omutima ne guŋŋamba mugamba yatula obulokozi.
tell her to confess her naye relation. omuwala yali possessed. But this girl was possessed. Emyeya gimuliko tegimuganya na kwatula byokozi. Even these demons that were Ebigambo upon bisatu her ebisooka nga never yatula accepted kuba yali her ayagala. to confess because she wanted. Tegyamuganya. In the 3 first words, Ne gimwambala. these demons never accepted her to confess. Ewakadooza navaayo ku ssaawa nga zigenda nga mu bbiri. I came back home kubanga at almost 8. Mukama antaddeko ekisa ekiwulira omwoyo omutukuvu. Because God has blessed me to listen to the Holy Spirit. mulesenga abalala manyi nti babalaata bali mu kujereegerera. If I were not, Naye ng'ekyamazima yali listening to the Holy Spirit, yeetaaga ekisa I would leave this girl like